Nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0709888888 oba 0783988813. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Residential Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75844314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Gomwala ali e Copenhagen kituufu ne wabanga yakusabirizaako ye gwe muwala ayinza okuma Eddy Yawe gwe nalabyo ayinza okuma Eddy Yawe omuwala ayina kiki ekisobola okumugana okuma Eddy Yawe is a very nice looking man ne bwogatta basentamu nga we bali chairman Nyanza alinga jjajja wa Eddy Yawe okitegeera. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ndine Isma Olaxess nga bulijjo. Ninayo abantu abali oba bodabi. Abaga Kasuku fenga temutukoonako mukwano Isma yakunnyonnyola ebibuga by'abawalabu amanya mazibu simanyi dira simanyani tukitwala nga owulira New York.
tulina otwala obudde tubimanyire good enough mugenze mu bibaamu tujja gate nga tuli used nga olya Sharjah Alaini Abu Dhabi tujja genda tubimanyira naye nga gosibwe ensonga enkulu ennyo. By the way, speaking of ebibuga ebyo nga tunaba kwogera ku Haji Jafari Musa n'aba Arapex Style Adhesive wamu n'aba Tap Send gundi his Bobby Wine yateekayo wiiki eno ku Facebook ne Twitter balina ebivulu nga 8 ne 9 Oktoba agamba bigenda kuwagira baana babaliyo babonaabona bebakutte abaagala okudde ne Kampala bo anti mayika tubali mu baroundinga off ne babateeka mu kifo we abajja bebalinyisa ennyonyi okudda ne badda lwakuba waliwo gayo omwe yampeereza message nangamba abo abaana teboogera mazima abamu batuuka eyo ne batunda passport zaabwe. Amanyi kati Expo ebintu bya Dubai biri ku demand naye tunabivumirira tutya as one exit others enter naye nekirala olaba ebivulu byezensi za Abu Dhabi well Uganda batuuseeyo bekozemu omulimu oguleetawo entertainment but the best the show can have is 300 people 350 nalabe Douglas ayina be yakyaziza kati kudira mu mitwalo 10 ogenda kuzza abantu bamekali yale wabewo engeri endala gye bayinza okuteeka muki ekintu but that's branding naye nga on statistics nga tubaze nti tewali anaalwala tewali atabe na sente tewali enkuba etegweneegaana eyinza osiga obunene mu Abu Dhabi Dubai baya abantu bemeka bisatu. So Kasuku, how much is a plane ticket? Ninga 1.5 to and fro. So kati our mathematics abeyimirire but it's a good initiative eyinza oteeka ko government ku bunkenke kwa nalabye ebitongole bingi ne morning breeze batandise okwogera ku nsonga na mukwada nku nnyingi agibaddeko nnyo very good initiative. Government besobodde yamba ebayambe naye nga tekijja bakyabuli lubeerera mu kiyiga obeera ku kyeyo it's you against the world. Mumina n'omukisambu simanyi government yetu kimi olwo abantu abali China abantu abali Yugoslavia abantu bali Russia abantu bali buli country. By the way Russia wano yali oba Russia yali Ukraine government we yagamba nti afe tetulina bwe tukimayo abantu bekomyewo oba yali gundi yali Ukraine yali Afghanistan ate abalala baga nti Abannayuganda bali Afghanistan bagamba okudda bafa bemirembe gye baliko eri tebasobola kukola ki so bebyo naye nga it's a good initiative muwanga kirunga gibaddeko kubanga alamu nyingi nnyo wadde nga ebiseera ebisinga ebimu biri false abantu abo baba just akoye n'ateekawo ki embeera naye era bw'oba okigenderera enamba y'abacomplaining esinga bawala abasibaki si balenzi lwaki abalenzi bacomplaining have you seen many boys abasinga bawala omulenzi ojawo nga mulwadde naye bino tera simanyi birimu okwesasabaga birimo obunga omuntu akooye homesick you do everything yes anyway Queen yafa ku Lwakuna netutamwogerako last week. Change of era waliwo kye tuyita change in the wind and change of wind ate eno ddala change of wind ebintu bingi tebigenda kuddamu kubaawo change in the wind ne change of wind bintu bibiri byanjawulo change in the wind ebeera mulimu change of wind shifting ebintu kati a lot has shifted in England okusookera ddala sente zakufuuka za King Charles passport zakukyuka passport nazo zigenda kyuka office za polisi stamp ezikola ku immigration bintu byonna bino kyuka bidde mu King Charles the third ate nga era omuntu avudde mu nsabadde wa mugaso ye muntu yekka abadde mu nsi nga talina passport nabayigiriza ku bantu abana abasinga omugaso mu nsi akatabo kayita 4 great men in the world asooka oba owookuna nga tebabatadde mu order ye Mandela most respected was still will be most popular ye Pope
ye muntu asinga oba popular mu nsi. Most powerful ye president wa America. Okitegeera era omuntu yekka ina passport ye queen oyo afudde ye bantu bameka bana ebintu bikyuse nnyo mu gundi ye legacy ye ebadde ya 70 years tetuli sure nti Charles asobola okufuna hype oba gundi ekitiibwa mu society nga queen kyakoze eki basically abantu abali ku nsi today bonna abali the age below 50 owasangawo queen. Okitegeera so si ekimu ne Charles okitegeera naye nga gundi yabwe empire yakusigala kyekimu. The only problem gye balina nti ensinga Australia, Canada sirowooza nga zinaasigala nga Charles ye mukama waabwe zibadde za advocating to be away from the queen naye nga alina ekitiibwa kyamaanyi mu ggwanga mother of the nation the world kati ekyo kyakomye. Era twalabyeko ne ku busosoze obw'enjawulo ti abaana booli yava omukazi omuddugavu ebitiibwa bwe byakyuka automatically ng'omuntu afudde ebyabwe tebyakyuka. Si ba prince and princess abaana be bazaala kubanga okubeera nga oli prince jjajjawo alina okuba nga yafuga ku England kati jjajjawo abano yalina okuba Charles. Okitegeera kati abaana baale nono Meghan jjajja waabwe ye Charles yayinza obbafuula ekiyinza obbafuula ki prince. However ye Charles yali yasuulawo obuvunaanyizibwa muki obwa kingdom nga yaddana mu America mukozi so tebamanyi oba nga n'ebitaito yali yazigana kati bamanyi oba abaana be babayite prince ne princess. Naye hare enkuba gye bamukubyemu Abangereza eyo family tebaagalira amanya naye gundi ezo kingdom bwe ziri abakazi mulina oyiga tove eri ne weesulu babba mu bintu bya kingdom. Ne Nnaabagereka yali akola mu World Bank naye kingdom erina emisoso gyayo mingi kati asomesa bisaakaate. Omusaaka agamba abaana ati waatooti omukazi yali atula mu ofiisi waggulu eri kati kingdom zanjawulo ogenda mu ya Muswati olina omulaga ennywanto tomubuulira ebyo tayagala bimanya. So emisoso ejja England ate mingi nnyo migumu nnyo toyinza wadde ogimenya kuba kati oyogola aba King Charles akulira ebintu ebyo Anglican Church is it? Yes. Ate nga ye king. Kyavola influence yaabwe ejjalwawo okuvaawo babe yaddanga nti akati Bungereza egenda mmenyeka ne mugamba muganda wa teyinza mmenyeka kuba be babiriri nga weebibi kati abasajja enkwata gye bakwata mu Cardiff, Wales, Northern Ireland, Scotland eyo empire nga wazabezo kukasonya ajazisigaza but zino extended arms zibadde nti Queen yafuga Australia Queen yafuga Canada ziyinza okwekutula nezidda ku lwazo naye nga yo England jasigala n'ekintu kyayo gyayo era kati King Charles yes ensi ya king tekyali ya Queen naye kino ekya Harry ne Meghan kiwe n'abantu okuyiga ovudde eri ogudde mu family y'abanno otandika okugabagaba amateeka abakazi bali wano e Kampala wano akusanze mu family ya wano waliwo family Kasuku kati family ya Madam Joyce Bugwawo ebintu biri mu mitendera weziri wano family nga n'okuwasa munnange tomala gakola ki bano family ya Kasule Wandegeya tomala gajja na kajanja family ya Nakibinge oyo Prince Nakibinge mama wa Prince Nakibinge omuyita mmere baleetanga abawala okufundwa Prince Kasimu Nakibinge naye nga test ogiyita wawaliwo yagiyita nga mama muzibu nnyo so waliyo family waste jangu ng'okimanya mu family bweti toteekamu amateeka ago musimanyi mu America we do like this mukwano bino bya kingdom bw'oyagala okugenda ku katale yogera bakutwale ku katale bakugulira oluggi naye tomala gaveri n'okugula luggi bukimanyamu nze ngenda Diana be yaleeta outshining the queen nobody has tried Elisa and escaped. You either perish or die.
one of the two. No one has tried to outshine Eliza. Nasigalao. Now, this has been a very interesting week. Of course, towards the end, you know, nituongere nnyo kunyumirwa. Last week, I think Saturday, waliwo YouTube interview ya Fuluma nga Kisubi ayogera ne afande Narweso. Fande Narweso nga simu angu tagenda naye si papa musajja waffe alabika okuba zaawunye. Omanyi buli time etuuka ne babeera nga tulina kye tuyita okweyubula. System zikola ki? Zikyuka. Zeyubula nga olaba ebyakitatta. Kyovula abantu bagamba togenda to the extreme. Gwe sigala n'abantu. Buli wosigala n'abantu ojja kwesanga mu kkubo ki? Kati ebintu bya sipapa byonna sipapa ye face naye nga gundi ki raketi. Era afande Narweso agezaako okulaga nti eno raketi weyagambye mu bigambo bye sipapa be bantu abayina ebibinja ebibreakinga mu apartment ne bitwala ebiki ebintu. Kati waliwo intero etegeeza sipapa apartment ki ez'okukola ki ez'okuyingira because on that guessing toyinza yingira mu buli apartment omanya oti erimu ebintu. Ekitegeeza waliwo scoutinga n'amanya apartment kuno ababeerako bakiki bakibosira embeera eryoke. Kuliko abantu 5 mu Kasuku gundi olina amanya nti abo bonna balina TV ezituuka mu yinki ameka balina iPhone ezisukka mu mmeka mu 2 n'adi cash. You get it? Kati eno raketi n'ebiseera ebisinga kasita nawuliddeko nti ate twasanze DNA Uganda yafuna DNA database. Uganda ebiyina nenga bujjo tebabikola just be batyo buli kimu lwe bagadde okikozesa bw'omanya nti gyekiri. Kakati kirungi nti balina system nze ninda justice ndabye sipapa kubanga tewali yali alabe ku Sudan gwe bagambako ate ng'emboozi ziri mu nkubo zigamba ekiri mu sipapa bali mu Sudan ate sente ze yabagamba size zino zibakola era bwe tuwulira sipapa ze yadikire yalinga size zo n'omusudani zayogera size bamubbako byanjawulo. Kakati bano ne baloka bagamba ne bagula bamugulidi nga kyenagamba nti eno ngabana wabula nga raketi si ya muntu ki omu. Nze sipapa oli kyali wange sikwagala kubeera mu ki nange naye kati zinjagala kulaba nga bakuproduce nze mu courts of justice tutegeere kiki ekikola ki akomawo ku Monday. Kati ku Monday nja kuba ku kooti tutegeere nga wekigenda okukola ki okuba nkusabira naye nga wegee Kasuku nti zino raketi ng'ezaali ez'abakaleke ng'ezaali ez'abasajja ba Kayihura bali bagundi bakitata olwo bali bayita Mwangi nani be bakwatawo abalala yayina abapolisi Muhangi n'omulala ali awo nekyo ekiri mirundi ki raketi kyekiri mirundi kye yayogedde nti bano abasajja bamanyi abantu abakola ebintu bino naye kasita obeera ng'okyali useful tebagambako era abajjasa okwekuba amasasi mu barracks zibangabana za ddiiru. Kyova olaba nga gavumenti yaddira anti-corruption n'egigatta ne customs before nga okwetta tekusobola kukola ki kubanga ono ayisa ddiru muki mwanti-smuggling wa custom n'agigaana nga tolo yalidde dda nga kyalina okukola mukuba maki masasi nga tagenda sesema sente atagenda sesema tenono agenda bigeti kati ne bagyemagi nga nebanga etambuzibwa ekitongole gundi ki office emu kakati wano ngabana naye mirundi yabadde mukambwe eri afande Narweso nange afande Narweso njagala mugamba nti kituufu oyinza ate bw'ogamba obadde omanyi sipapa novaayo kati nga omaze olitayalinga oba toyambye nation because now you are retired. Do you get it? A man you are saying obadde omugoberera one UPDF emanyi ne police but gwabadde amugoberera badde olese ensi mpaka leero lwe yatutte milioni 4 sanga teyazitutte itegeeza wandirita yalinze toyina kyokozeewo. So bitterness ebeerawo naye ate ne positivity tubeereko naki nayo ntu abadde wuwo okitegeera
si kirungi kuvaayo nnyo ate olage nti atabanko na kalungi konna. Yes. Bagambye n'abeekolaija agamba nti ne bano bonna abacommanders oba abasirikale ababadde naye nga bali mu kintu ekyo bonna bakwatibwa. Bagoberere emitendera tetwagala kukwata buki ekyo anti kati anyway kati the biggest lesson nga bw'ogambye nti tulina omumanya nti that means you people know about these things and either you can do nothing about it. Tobalaba bakola bati tobalaba government eyinza okukwatayo omusango n'ekuwa bbeiro. Kati omusango manyi lwaki ekukwata n'ekuwa bbeiro. Ati omusango gwe bakuwa bbeiro kitegeeza yellow card. Okitegedde kati baba bakutadde mu check nti just in case Kasuku agenza asitule nga mumujjukiza bbeiro bayitirira nga mukwata nga bakuwa red card. But anyway, that is how governments work. Choka chemanija okugera ali kwafanana reiso nti nafana yayina bayambye. I will differ with what Mirundi said. He has helped so many people. And but so that is like it. Now, nakula baku mathake. Tomanyi icholiwe ntokomoko omugambo ogekintu kibuddo. Oyina akantu ke wayogera mwalinga baby. Tiwa mulaba yate omubiri nga gulika gwa primary. Omusajja n'amulekerawo ebbanga liyitewo bamuwe ku mmotoka alowooza yatyabayo kunku baatuukayo nga maneya ne emmi. Niramuganda tozemu paso. Enjirova odogisobola. Era gwoba olina omukazi ogw'omwesunga pangisa lenjirova gimuwa agivugemu mulye aba agenza okusoma amawulire ku radio gijjewo ogitwale ope ku Twitter. Abantu babadde babuuza naye mathake sente zigula lenjirova yazijjewo. Tazirina be bano ba anti baabwe abaagula UPC embuzi 2 kyabaatugamba pozi nga mwana w'abamutulaki ukitegeera. Oyina otubuulira wajja wa Range Rover first Kasuku. Do you report on Twitter? No. Where is the police reference? 0. Number plate wajiyimirirako n'ekisambi ekyo kati tukunoonyezeeko mmotoka ki. Emmotoka wali ku bana wenabadde wabaddewo UBH Range Rovers 3 kati nga nze ndaba muvubuka yenna owakalevu ne banga oyo yennyini ye yagimuwadde amugezi agenze ku lediyo n'ajjawo emmotoka ye. Munagyongerayo omusajja wamusuubiza nti ekiveera kiritoba n'okikamula ate tojja n'ovaamu matonda abiri omanya tojja twala Range Rover walagulu azijogeza kyali yange yanyumiza nagamba omuwala yajja n'ekipiira kye mbw'ati ajja tobyobuliri bwe era bwala bagijaba abave Western Uganda batava n'ekiveera baagenda omumaliriza nga talina wadde tavuddeemo wadde abajja abawala bakola ebyo ebintu ate aba alowooza oba agayina wali abantu abatali mmenti kuba ndondazako kuba waliwo betwala beetakulayo ne bawandayo nga tewali kivaayo ne wabeerawo bali okwonako mukono maama n'owulira nga ali mu falls so ne gakutomera ekisenge noga tuli ku kiwano ne tuli Itanda falls wobeera yambadde akapiira ogenda oli akakali eno ku mutwe kagenda amazzi gakasise naye n'osanga omukalu n'ayuza kayuze n'akuleetera ababwa wakutuga ensi nogati ekituufu kituliko ki olumala naye n'akugamba tontuusiza ku ntiko ntya obadde wa bulumi bwe buti. Oh my God. Now mathake yadde mu kabadi yabadde alanga tracking company. Yes. Ndowooza otegedde nti lwoligula Range Rover nebula bayiculi oli bawulire oli bategeera abaana twatadde wali omugambo maama bano bagayiculi afa kino nsi nange nze nnyini nengaale nfa kinensi naye ng'omulidde omumaze ebateeka gye bakala okuntwaliramu nabaite wali obagiye nze ku mbeera awo oluusi neetuulaawo nendaba live zo z'oba okoze ku majja oba mu muddu ndala ng'oli hape nogakanguliira ono antegeere bulungi. Yes, kati omanyi gundi okwogera omanyi abaogezi b'ebitontome
abatontomi n'okwogera nokulinga ebitotomo omanya oludica omanya oludica omunsikongo asisikingi tumusikinge somusikindi anamusikende kanalo lunyuma kyokola nti gundi lucyamuze alukozesanga brand so tuba twogerawo ku makyo owulira nga olina ogereranga ebintu bikola ki ebintu biflowinga naye ngaekituufu kiri nti masake yabadde alanga kampani kubanga nze Isma wenategeredde yeebazizza kampani etulakinga nga tanalaga nti emmotoka agikoze eki nembuuza nga neebaza ntya nga neebaze kampani etulakinga nga emmotoka senagifuna nga oba watulakinga ki naye kabadde kalango naye kitegeere togezanga noyingira Range Rover y'omusajja nojja luga yabuze ekyo networking company muwe Range Rover ekola mmeka eyo yakiwala nenda wakirabika bulungi Range Rover ekisaana nkutidde oli kigaba bwolimanya be bawa Range Rover owakitagirina oba akisaana era asobola yakalango Range Rover giwe ekitiibwa katubu asobola yakalango ng'agijja Range Rover giyita mmere bayasiini be bazirina buli mwana agirina agiwulira Spice olabe eyiye buli sawa ebanjoze ngetukola tayagala tatwalira muntu walaba be mukumuntu simulabanga bodyguard babijja baddukirako ki wa Range Rover ekitiibwa yiba na Spice dano bali atya ali bulungi yetegekera concert nga 13 January mu cricket ovo abanyuma lw'okulaba Winnie Nwagi kye yakoze naye Nwagi teyakoleka waggulu bamuteekayo ate banditadde yani ye body egendekako ate koga nti awo nali wansi neeyongera waggulu Kasuku ezo sikulini waziraba basookako Ichuli go wasookako nekuddako Tina nekuddako Jenkins bebo ate oleeta opinion ki tewali twamuwa opinion nemuzaamu etegeeza ebintu byaffe yeggalira n'abiwulira mu kisenge lwaki totulaga nti olaba Ichuli sharinga ku video za Ichuli Nwagi nokuli kuninda ku concert ko kasimaine ne Masaka wabatereddeko kati wafudde luyimba awala ala Nwagi twali ku share Nwagi there were many factors to that event era nayo denjo gane Chameleone kwene yeja nagamba ekikoleka mwata makuwana onyimba abiri momo nanolaba yajjuza watenzo ow'ebitaano nga Chameleone toyogera bubi si yegwe kayino yimbira ugende nambole kale naye nanga akyagenda okukola gwanga mujje naye anti kati ebintu bya Nwagi ebyo kade kisooka it also comes down to the promoter era most of the effect anti Ajiketi is a trusted promoter kudeni ku production Swang's Avenue nebegattana ki naye then nga tubadde fene campaign egamba support love Uganda build Uganda siwe tugamba bulijjo kakati eyo momentum olwokuba tukabye nnyo kuba Nigeria nejja naye nga oyo tayinza tiyandisodde yitadde abantu abagenda ku Zoe ground Nwagi ate neri factor gye nakuwa nti abawala bazze bakola ebibinja nti waliwo Shibaholics waliwo Spice Gadgets kati waliwo ne Boom Party beba Sindi kati Nwagi ate takolanga force kati Sindi afumbirwa jukira bana Sindi be bamu n'aba Nwagi ninako omwana omu ndi muzigo natandika ka business kange na Abu Dhabi nali Bulaya ndi independent woman kakati abashiba be bano nti simanyi nyinzo bangaliana simanyi nyinzo bera wenti my dream is this okitegeera kati banono wafumbirwa abaleka mu space mukaza olumunyuka ayagala wa president bwa uma kuddaka kulabirira muki mwami kati ne basigala nga tete basa kwekombininga mu bana abashibaholiki bano batoko kuki kubbo kakati ne baba nga beetaaga igniting force kyovola bayabasala mu kwambala bali basaze obukete bwabwe ngabagamba twagala tumulabe okuna makubaluma kuba buno obulinga bushiba bukyali butono bukuna mafirire kati bo babagezeemu bazaddemu nenga nabo bakyayagala okukola ki okuna ate najira magandula nabo mwala yaga nti nvudde 40 nze kulaba nyambala ya Nwagi ndozo olaba nyambadde nga ye yo yalina abaana babiri mbalenzi aba
kati yechawa atunda munanasi gwe sente azifunya kangenda benwaji cha ajirinyo okuve fort ajje era akoze bulungi Masaka mukono yonna gyatambudde abadde afunye mu hiccup ne dimaka ku stage neteka mukusezza nga tuyayingiddeko mu plywood but she's continuing well era atwebaza agiketi okubanga okoze bulungi yali ne kushiba yali ne kukingisa yagena no yaleta na shiba muserena kuserena yagena yali ne mukingisa ku Valentine's Day shiba awo kati shiba ekivolo akimaze banade neboza ni promoter shiba omanye bivulo ebyo biraba abantu bo balowooza nti oli ajja buzina akusasula kyakivola ba big events yo badde otegedde kati kwendi enyambala ino yonna gyo badde oli ku big events kotidde bagamba okuva kati paka kamyoni wanda ayimba $10,000 kituufu naye beebuuze ku bantu bamanye ebivulo ebyo babipushinga batya omanyi ebivulo obiraba era oli yetaaga advice tugendagera tumu advice omanyi taata weko muganda okojja wange tuli baluganda waliwo abayimbi abadde bamufeze naye nga abadde azze bulungi opromoting yaleeta Banner Boy yaguze ebya Gravity ebi extra n'amusasula kaasi ye bane Gravity wamulaa ne promoter we nze nakowa promoter abejo bisanze nawulya Nobati event nengamba tuwonya abekweka mu musenyu babajjo naye babajjo bamanyi ku Noboki kugundi Nobati event yamaliriza ne Palaso bamututte mu court kati sitegera kiba naye kama ifani ne Palaso kati bafaachi Kasuku wabula banna Kasuku Palaso muntu ali civil nnyo nempisa akola ki aina sirowooza sinafuna side ye however abantu bana abayimbi ne bamanager bagenda nnyo mu gentleman's agreement ne baziwandika ne wansi naye nga tebazigenda zitwala mu buntu wobanga ddala kama Ivan yateeka mu Palaso sente milioni 5 obuwandiiko 5 sibiinaako bukyano nange sikiwa sibiinaako bukaka senga omusajja taliwala naye Palaso azimbye ennyumba eri kwa Akurite ne studio yatumya David Magambe Palaso ajja kubanga olaba UN nti League of Nations yamala kola ki kugwa UN nejja neetereza kati Palaso abayimbi abaliwo bye batakola abikola ki abimanyi ne studio yagitumya okitegeera ayagala genda step by step wabula kyenalaba ku Kama Ivan promoter mulungi naye Kama Ivan ayagala nnyo okubeera star shajagala ne fiki woba omulaba nga babatolinga ki stardom era bolaba Kama Ivan ne Palaso ne Kama Ivan omulaba nga tatunda just cha promoter ayagala naye abeere sitango omuyimbi Kama Ivan wali omumanyi gogendo wali ku bifaananyi bya Kama Ivan abayimbi bamwewala kuba bwayimirira naye era osigala nga noono ki star kakati ndowooza mu ebyo ebintu n'ayagala buli kantu oba nitiguliti naye njagala okukkiriza nti Palaso wagende wa Kama Ivan tulaka line n'ogikwata etambuliramu ki music awo njagala omuwa ki credit whether input yo or not naye wamala agenda wa Kama Ivan erese ezeki enyimba okuva mu COVID malamu bakwongera endala simanyi kagamba awo muwa nze nandisabye Palaso ne Kama Ivan mu vemba lawyer muje wanonuki saidi ya Kama Ivan yo kukosea benaba ku mawulire omanyi ezo stories kyazigoberera nnyo mbirabye nnyo nebifuuka bya bulijjo ekituufu kiri nti Palaso tasobola kusasula Kama Ivan milioni 5 sagala bamusasula 5 kuba naye sizabala wabula njagala baddemu batule butuuzi era bagenda kumaliriza nga batudde oluusi ekyantamye abamu nze mbamanyi baba tebalina mirimu nagambe yajja nagala tolimba lwa fiki simanyi lwa human rights my woman is my property naye Palaso tula wansi ne Kama Ivan aba intervening nga mu intervening kubanga Palaso mbadde ndaba otambula buki bulungi tekyandibadde kirungi tulina okubreaking eyo no abayimbi ne bamanager okubeera nga abanga ateredde nga avuma manager okitegera we have to break that rubbish tulabeko ku bantu nti omuntu atambula n'omuntu mu bwesimbu era ne baawukana mu buki
muwesi contract ye weddeko n'ogenda naye munaye mu Uganda tebirimu mu Uganda tosobola kukola na muntu ne mwawukana civil okitegedde nti ne tukeera ku makya ne Isma nanga nti Kasuku omanyi tetukyakola ekintu kyonna kirabye nga tekitambula Kasuku tasobola mubuuza nti ogambye ekintu okwoye ebigambo ebiyinza okufubutuka kakaaga yatandika eyiye yagira gundi babifinga beerwanisa ng'ate bamutu wadde ebigambo ku mitimbagano ffe tetuyinza bbirita ffe tusomera mu giraasi okitegeera nga twalesitingirawo kesi ani mukyama ani mutuufu ati obeere nga wayisizaayo entwalo gy'okkumya wa Gideyoni olyoka owulira olutalo naye abantu baffe just babeere civil bubeere civil muntu wamutuuka ne mukkaanya ng'alina wakutuza kubanga ne palaso naawe odaaze n'ogende waka miliyoni nekigaana n'oyingira good life nekigaana n'ogenda mu TNS nekigaana naye oze waka Maivani n'otengerera engoma mu layini n'otegera layini gy'olina okukola ki ogoba nze njagala nnyo mutuuke mwesiime omutuuka ne woba omumazi omusiima at least banga uhuru weyaddawo waayo instrument omupango olaba ekinugu kimuli mu maaso naye ng'aseka naye ayinose ebintu byabadde wali mu kulayira bannange naye anyway kati naye ate walabye mu kulayira kwa Ruto waliwo ekintu kye nalabye ne ntegeera waaki Museveni tajja tuleka wawulidde vice president w'ebigambo bye yayogedde ng'akoona Uhuru ne Ruto yennyini najja bulijjo abadde nga ne Uhuru yagaana okusayiningira bajjaaji bali n'agamba oluva wano bajje mbasayiningira poliisi simanyi eve mu ofiisi edde wali kati omuntu atuuka n'agamba ola ono yabikyusiriza katuuti wali naye kati ebyo byo biri standard kubanga era bwemba mufuga muba mwawukana kwa ideology nti kwa ideology egamba bajjaaji bano tebagira balinda naye nga ate deputy ye alaba bandikoze eki ebyo byo biri nomo but ekiyinza olemesa Museveni kyenalabye Kenya nti next time nga tukampeininga tube ku issue kuba Kenya tewabadde yasuubiza banne nti mufuluma tujja balaba mu pick up nga mugenda ye mufuluma ddi okitegera okwesuubiza okwo kuleetera omuntu alina pawa ogamba naye obuyinza nembubawa abantu bange bakwate ekidde embalala tugumemu so okwesuubiza kuno ekinabaawo mayumba gammwe tunaabalaba sanye embuto ejjavuga wano ebyo bye biyinza kubanga Kenya byabaddewo naye tewabaddewo nnyo nsasagge kyabadde kirungi ne Museveni tukusaba nti baako kyewayize Kenya abeeko kyeyayize Kenya tetwagala bakuyite father of the region naye nga gwe tolina kyokoze eki kyoyize naawe olina otuuka one time n'owaayo ku buki ku buyinza n'ogwo omukolo nabo abantu ne bagulabako wadde nga goloyo nungi ya East African integration batandise ogikkiririzaamu but there has to come a day ne weevaamu nga musabba tekimala kikola kimala tibanaye n'abakwatamu bakwatemu ekyo nkimazi naye eggulo yabadde no birthday ye tukuyozayoza President Museveni okuweza emyaka gino munana yagambako nti tamanyi baamuza senga kati tebakola eri togikwatako senga kati guno tuli sure nti tadda kuba constitution yali egamba 78 ebintu bize nnyo mu favor ya Museveni kasita ate baleese Charles nga king ne mulonda Joe Biden katono mukawoodi nga Museveni yategedde akyaliwo waliwo MP yagambye mbu Queen yafudde muto nnyo naye mmwe bantu mmwe yafudde muto nnyo atya oyagambye emyaka 96 yabadde muto oyagala ayingire 2 naye abaana abo wallahi Queen yabadde akaleeze naye olaba yakatadde naye Queen no yadde akyayimirira kuba yalaba prime minister we leero enkeera naafa naye namulaba waliwo emikolo gye mulabyeko ebiri nga wano akankono omulogo nomanya now the biggest story of this week is a week egwako omuwala yavuddeyo n'agamba Eddy Yawe tasabiriza wowe is it strange
Eddy Yawe yamutega kiri ekibatu saaba batu n'amugaa ekibatu kyo kizzeeyo okumaliriza ng'oluyimba alutadde n'omuwala omulala ataliye. Nze nga Isma ndi mu support ya mukulu Eddy Yawe. Yes, omuwala alimba kasita yataddemu nti yansaba bega neŋŋaana nentegera story ya Malis ng'endala wezikoze eki bwezizze zibeera bwezibadde eyo ebigambo twabiwulira ku Mathake Manyasore ku Martha Mukisa naye yabyogera ebyo ate yabyogedde wali kulimba lwalina ne Eddy Yawe anti kuba twali twebuuza nti oluyimba lwalina ne Eddy Yawe era Eddy Yawe yakola kumpi kyekimu naye ye wali yamugaa nti oluyimba lwange toddamu dduyimba ku YouTube lujjeeyo era ne Karo Nantongo era bw'otunula Kasuku bano abawala baagala linnyira ku linnya lyani kubanga Eddy Yawe tukkirize tugaane wano mu Uganda waliwo adawutinga nti producer mulungi tewali oyagala kayana nti Eddy Yawe tamanyi bya music abimanyi kakati Eddy Yawe wala kuliko agamba nti yawandiika oluyimba tewali oluyimba lwani lwa Eddy Yawe abantu baba basala magezi naye ono omuwala yagambye mbu yawandiikako ulida mukwano Kasuku ebyo byonna byekwasa okkiriza nti Eddy Yawe akompozinga ennyimba ennungi nakola classics ze bano abawala bayaayi ayagala ayitire mu kino ekintu Eddy Yawe bamuteye ku press engeri gyali nti yabeerawo dda okitegeera. I am very happy with Eddy Yawe okusitikinga ku kintu kyo musajja yaliko mu Europe amanyi okugoberera emitendera bonna abagambye ku nnyimba ezo bamaliriza bazivuddeko ng'ate tebagenze mu kkooti. Why? Walaba beeka alopa Eddy Yawe bamaliriza oluyimba lwani. So please appreciate kati gwe muwala ali e Copenhagen kituufu ne wabanga yakusabirizaako ye gwe muwala ayinza okuma Eddy Yawe gwe nalabyo oyinza okuma Eddy Yawe omuwala alina kiki ekisobola omugaana okumma. Eddy Yawe is a very nice looking man ne bwogatta basentamu nga we bali chairman Nyanza alinga jjajja wa Eddy Yawe okitegeera bano balule bonna ne bobengo omugasse Eddy Yawe abusinga okulabika obuki obulungi musajja yerabira bulungi Eddy Yawe talina kizibu ky'abakyala ekyo mukijje mu ndowooza ate mmonga ali mu Uganda ng'alina ne mansion ekira ekyokuwanga abakazi abawa Eddy Yawe bambi mukijje muki weebali Kasuku weebali Eddy Yawe si musajja ali awo nti no omwala gwalina olukutegeddaawo gambye mbu omuwala oyo asobola atya okumma Yawe si ali mbawala abamma Eddy Yawe. Eddy Yawe musajja alina erinnya ate alabika buki naye gomanye effumu nga lyazze effumu lijja naye engeri gyakyogeramu Kasuku kiri orchestrated to damage the name what Yawe kyobola nange nkugamba ku bakazi Yawe bayagadde kyogamba ono omuwala agaana Yawe ng'alina Copenhagen omanyi obeera Denmark okufuna omusajja omuddugavu kyekitegeeza alina Yawe because he's talking about Copenhagen. Abasajja abaddugavu nabo tebaleka nga bakazi era omusajja wagenda obamanyi wano omusajja wagenda e Bulaaya tebamulwanira bulwanizi muntu kyo omukazi yamujjawo teyabba wa promoter ntende tebamuleka naye mu nnyumba kugenda bamuleetera ekyokulya okudda omukazi si yali wano. So the demand of men is as the same as for women. Madako kabwino sikamanyi baali bamuleka genda leeta byakulya muntu ginaga nti baby girl omukazi nagaza ezo ntende byebiki alabye ku sita nkulaga amaanyi gasita era oyo omukazi yaliwa ne bweru yavaayo yakomawo wano yali naye wali ekiramu nawali so kyenjagala okugamba mulekerawo ebintu ebyekisiru mulowooze tumujja kufunirako ki popularity wano tewali popularity kubanga n'okusaba ekibatu si kive ekyokusaba si kive kati yalowoozezza nti muhuuku eyo nti nansaba we nagaana oluyimba nalugaa olowooza ekyo kigaragaana oluyimba otambula abaana eyo obedda bamuyita baagala emmanga Yawe omusajja azimba ennyumba nnya azeetolooza ebikomera mulimu ebiseke 18 golowooza eti ali ku nnyama emu oli ayagala ennyama etaliimu ggumba naye Yawe afunye nnyo obuzibu n'abakazi nno kuba neeri waliwo oli omukazi eyakava mu mawulire ejjuuzi ng'agamba mbu ye yali oba ateeka ssente mu eyo ennyumba
Bwe yali akola kyomujjukiro yo mukazi. Wono otuuka kweyo yonna nawe wono malakali naye no gyozimba. Ojala abakazi bagamba nti ate waggulu simanyi Kasuku naye nga byonna obadde na beautiful. Bo we batyo. Kati kugambe siraba omukazi alopa Eddy Yawe beyond social media rant. Bakoma kwaka aka video. Ne bakolimirawo. Ne kagwa. Oluyimba ne lutambula. Okay, naye omuwala ono yenze wenjo. Ogenda okuddamu balaba ba apologizinga. Masa Olia apologizinga Kalonanto ono simanyi matake era yaga Uncle Eddy baba banonyezaawo ki sympathy eno family ejjukire etambulirako omuntu asinga popularity kati Bobby Wine. Yes, otherwise Mickey Wine bandi badde bayimba nabo bayimba wa Bobby Wine tebalina kye bayimba but Dax vibes so kati ne Eddy Yawe right now ne chairman Nyanzi naye Eddy Yawe omukazi amuddise ku ssente omukazi agamba yateekamu recordinga n'okushootinga video eri mbweri yawe naaga nti ero tebivuddeyo bulungi ne bakappa Kampala n'ateekamu era kati yekimuluma nti ssente ze yateekamu ate kati yalowooza nti oluyimba baagaana dduta kuba yasaba ne bamumma naye maamu mwana oyo Eddy Yawe kyayinza omukolera kiri kimu ayina akakwate ku gundi as a producer ayinza okujja n'addamu n'aproducing naye ye producer aba yazuula ng'oluyimba tewalukola bulungi choice ya muntu okufuna alukola obulungi omuntu ali eddenimaka lwakitaloopa eyo naye excuse nnungi yawe gy'asobola okukozesa yaluyimba ne Luganda Yawe musajja amanyi music we kati akakayimba ke baataddeko okawulya kabi nze ndi ku side ya Eddy Yawe Ochitegera asaba oba asaba betali kwekwata ko gwajjo zungira jali wali owandise ku luyimba gwonoonye erinnya ku Yawe waba kusaba akusabe gwosose oba yasoso saba abamu basaba na mu public ba Nimrod ochitegera Nimrod babera ku grade yabwe ne basaba ani anaatuwa ochitegera kati gwaddo watoddawo kifule kyamanyi wano mu Uganda nga bawala bakuberaga oli wanzi jekuwe ebyo biriyo bweru kati ka video kawedde kagenze oyinza nokola akalala ne weekend Yawe yagambye leero lwagenda okwogera n'adenda BBS n'agamba leero lwajja ovaayo naye munamwaganyo ne kuli kubya mata mukisa ya stickinga n'agamba muna abantu boogera ebintu ebyo bingi nnyo besiresire mukitegera naye byo bibaamu mwebiri mweno product mu industry so tetuyinza kukkiriza nze nga Isma I believe okitegera sigwe muwala gujja we gwasosola basigwe gwasosola okukola naye production ekyabadde week mu statement yonna naye kyandwadde kituufu to bring out the point well wabadde toyiteeka mu yansabiriza ate wabanga tewawaayo tekyabadde tikikolinga for you to talk wamuwa so otuwa tusoma mu literature eyo statement eri relevant muki mu sentence because tewamuwa yasaba naye tewakola ki tewamuwa does it require you to take oyinza okugenda ng'ogamba oyo muwala namukwana yagaana okay but she raises ayina wali wagambira nti kati omuwala taabeeko waayita oba taayitemu olw'okuba omusabye n'atakuwa era nagamba ayina ne energy empowering abakazi kwebiroza kwezi ensonga bezityo anoonye sente za energy obwe bali abawala munaye batayita mu nsonga ezo Juliana waali Rema waali Choselibeke waali gwolowooza nti abawala bayita mwezi ki mweyo embeera naye nga ffe tubalina ekizampu abatayise mu eyo mpeera ojo waniita Kawali Alecho Magoola Maria Mundagire Sophie Gobya tuyinza okumenyera eggwanga ki kati eyagamba nti abawala mu bwe bayitira gwebuuze nti ate bano betuyina so kati ekyo kitegeeza bano ababadde baleeta amannya baagala emmanga Eddy Sam Yawe ompaako Ddi Eddy onkoze otya Eddy onzijamu Ddi Eddy yangu yako yanguiza Eddy byangu Eddy nkusange wa Eddy sejjusa Eddy ekiba kibe naye mukumenya amanya ago mba mulikoleredde tolyodakiika naye waba yali Denmark akawewo kazibu eyo ayo akamuyitamu omukulu lwaki wala kirabye si kibi naye nga tekitegeeza kirabika kuba tesi kya kizigo kyeru ddala naye tekitegeeza Eddy Yawe atambudde ensi eno
abawala abafaanana ngoyo mu nsendala gye bali bagiki niyo Eddy Yawe atayogera mpola abo tobamanyi bati abo bennyini agakanzi nemba ku mukolo bagamba nsobola okukozesa akaonogayi nadda mufumbe nga mukazi wafumbe olowooza nti omusajja ali ku bibye kumba ali ku mukyala wennyini apolota nkutidde bintu si byangu naye njagala otumirako muzeeyi baagala emmanga muzeeyi baagala emmanga Eddy Yawe binyangwize basajja kyoto Eddy Yawe mupaapaali gufumba buli mu kyoto bazeketta Eddy Yawe bamuyita bazeketta Eddy Yawe musajja mupaapaali gufumba buli mu kyoto asaba Eddy abakuba eri mu majankole yabeera asaba Eddy ebiseera Sam oli kwe kumuyita Sam Yawe kantuntu Eddy sego badde musiraamu sego bakuyita Aji Kasolo Eddy oba Ajanas Eddy badde njagala twogere ku mizinga Bobby gye yabaddeko bannange Museveni mu weekends mugule emmere mugipaaki kubanga tuyolekedde embeera ey'obunkenke Ukraine oluvannyuma lw'okuwa Bobi Wine ebyokulwanyisa abawagizi bali mu kupaakinga mmere beebuuza oba Congo oba Ethiopia mu nsozi oba mu bibira by'e Congo bwe munaabeera muggyeko Museveni ekinnuma kiri kimu ekinnuma okimanyi Bobi Wine ku ngeri gy'ayagala okuggyako Museveni yavuddeyo n'aleka entebe nga nkalu n'agenda Kenya nga nkalu tekuli agiriko ate n'agenda apaalira Ukraine kolaki what are you doing in Ukraine akola ki mu Ukraine providing ammunition idea about the war omusajja akabiridde buli nsi sinti otuteyo ku majeka people power kamuyambeko kubalasi what are you doing in Ukraine there is what we call uncoordinated movements oba yagenze nga peace observer or something like that wavaako ebintu byaba ex-president byeyenyigiramu no wonder he meets only ex-president ne bwagenda mu nsi omuli president ye ayagala yavaako ne mwene ya Ukraine ya meetinze yavaako wati weyayogera ne DJ ti nayogedde ne president njogere president Mawolo yayogera na kinyozi abaana be bamuga that is not the one nari okajjayo poster let me tell you yayogera n'omwezi kinyozi nayogera ne president kati atuse mu Ukraine to do what abantu bali Uganda but let me tell you wobeera ng'olina revolution gy'ovuga nga woolaba abayimbi bwe balinnyamu ennyonyi ne bagenda ebweru nga tebamusasudde ssente naye ng'abagambye mwe munyambe munfunire wooteri neki ne tiketi kati nga kirawuti etandika okukola ki okendeera nga woolaba tudde nti wootunula n'ogamba nti mu myaka 3 Eddy Kenzo gwe baali babuukinga simanyi Senegal Award simanyi ki kati n'omulaba omwaka guno ng'ate yeegulidde tiketi abeere ku BET omanya international crowd mia okategedde kati Bobi Wine yabadde mu Ukraine ne TV za Ukraine nga teziga nti opposition leader ali wa CNN Sali Jazeera nga lwaki togenda wa Queen yafudde bamulabe yingira ndi olabe what are you doing here ne Museveni agenda ndi mu kuziika Museveni taziika butunulire kalichaye era in fact Queen lo yafa last week kulokuna kati Museveni ku Saturday yali agenda mu London kulayiza NRM chapter London wing ya cancelingirawo Museveni kastofa Museveni akolagana na balamu teyaziika Lokeki teyaziika Adebo teyaziika Mutebire Museveni yaziika Abiriga yekka kati tagenda na teyaziise na good
Museveni awulayo mukuzika tumwine n'olanya naye ate bamugamba nti waliwo ayagala osikira olanya gye mu parliament awo ku kitundu kyajja n'amuwagira Museveni yakolagana na mulamu abafuya baleka weekend naye badde action pact okiwulidde njiwulidde ebadde sinyangu naki tubaye twogedde ku Zaake Zaake teyakanyugese omwana oyo Zaake w'amaanyi yagamba kwata miliyoni 10 sagala ate waziba Kasuku kunjagala joyagala sente walaba taata we ng'eji yakuba mu daivo zifuna omuganda kyayiteesa zedda mu ntamu okusala okudda mu ntamu ekimanyi kati gwokuze katomanyi Luganda mweza zedda mu ntamu edda abavubi abatalina butimba ogenda n'entamu mu nnyanja n'oteeka mu mazzi booti kati mu bagezi genge g'amangi ennyo ng'egyetegeera amazzi mweyawugulira muno mwewugulira neyingira muki muntamu ne bagamba nti esaze edda muki muntamu kati zaako kasuka ssente nga taata w'amaze omuga ati gate set ekintu kyo kiri mu bbanga kiti muzeeyi n'akubaddayo n'akinyakulawo kati ensoti weepasuka muzeeyi tomukola bintu ebyo zaako nekituuka mu kuzina amazina Kasuku n'atakutwala mu dansi kirasi n'alyoka azina entogolo abaana bagiyisa entogolo wadde eno neŋŋaana ezaake wanyuma okunyuma wakola ki wanyuma naye entogolo wala amazina ga Zaake abaana tebajja gakulaba yabuukanga tenaali neŋŋamba oba bino ebigere bye baakuba tebyenkana mwanyumiddwa mitiyana nagendolanga musindika amazzi gati wedding mwagikolera mu swampe enkuba yatonya temwina pevers nti omugagga w'emitiyana temulungi talina pevers ate kapeti zitobye ebifaananyi bifudde lwaki Shamimu Malende wajjanga video vikiseri MP Kampala nojjanga ebbere liri liti Shamimu vikiseri why nimuyoka muleta abo bukofera bw'obukawuboyi buli kimu mukopa Bobby nabalaba ab'obusaspena ebyo byagaana simanyi ne muzira mulinga ab'amatayi we mudde nali ninda nkulabemu mubagomenyeka naye tewalimu wagezi wanoga entogolo sigimanyi ndi wa mu kibuga abo mu kibuga mwatula mu tente emitiyana eyo waali emboozi anti oba okyali mu mukolo tebamanyi mugenyi Kasuku onootutumira Kasuku webale programu gyokola siri kugambye basumbuwanzaawo naye nga milioni 10 weewunya wali tezadda gy'oli anti wezaagwa si we nali ntudde zaali teziyinza gwa wali otudde bazaake baveeko bagezi mmere y'enkoko eguliddwawo ogimanyi milioni 10 oziyita mmere egimanyi tugenda sukkawo wano twagaliza Zaake amaza obufumbo obulungi ne mukyalawo webale kubeera patriotic ate namulabye nga abaana ba papa we bali bakola emirimu ekyo Kasuka sente kyo nga bapolitician babadde bubadde bo naye nga yasaze edda mu ntamu till next time ndayisawo kintu kye bana ilinda kukatiri nga tunagenda ba sponsor ne tubayisizaamu Haji Jafari Musa twamugambye abantu weekend bamususseeko obungi kyovula atakwata masimu olujja lujjudde luti bazze n'ebizibu ebyo byonna byamala bibagenda wali emukono nakisunga ate owulira oluguudo nakisunga mukono bukunja ng'ate ogenda nakalaba tap send eyo app eweereza sente ng'oli eyo Europe, UK, America, Canada yonna promo code Kasuku osobola okuba nga oweereza sente ezo wabaawo ke bakusalirako ate nange nensobola okuba nga nfunamu tuli mukola kulaba nti Isma bakuwa nawe promo code tap sente mu kikoleko Isma eberenge gwa banafa ba Arapex style adhesive bakutegeeza nti tiles ezo zibeera ngo zisibya adhesive gabaita Arapex yo nemeka abantu zimenyeka zikutuka olwokuba bakozesa adhesive omufu ate nga Shukra Herbal Solutions kyebambe akyaliyo buli gwe webambira oti ng'ofuna tulina water syrup nyege ngekintu kikwasaganya tukatugenda mu nyege tusobole naffe okunyumirwamu oluyimba waluwulidde olwa bebe Mr. yagambye
mbuya bagano yimba ye nayita mu kamoli nti ng'omugezi nabawe ekitabo empapula nazikula teyakula mu empapula z'amapiano nti yakafulumya 3 Mr. musanyufu nti yabagana yennyini ate ayinezi musajja wange bafudde newankubadde yali ayagala amapiano sente za event project song bamuwadde tulugulawo event lwabuzeemu baba yogerera ddala Kasuku tugende waka yayazinye bamuwe buwikanzu mubeere bulungi mwera